sente zesigalize ekitiibwa naye kale babuuzaako gye mutuusaako engalo mwebale kale tuze tutandike wiiki eno emboozi ya Shiba ekutte waggulu ne wansi. Naye lwaki abantu bagamba nti Shiba bamulisa tebagamba nti bamutuusaako ogwa buliisa maanyi bannange mu biterezi gwe wabitandiikiriza nzijjukira toseka gwe wabitandikiriza bannange omukazi yali clear nnyo mu bigambo bye tebamutuusaako gwa buliisa maanyi omusajja yajja just n'ayisaayisa engalo ze ng'abakyala tetwetaaga tukwatako ekigambo ekinene nnyo omukazi okyeteekako kati gwe lwaki onjogera gw'oli mu nda yange gw'oli mu mmemme yange omutima gwange ajje tugende tumukebere mbuno basobola okukebera ne bakukebera andi balekayo sampo kati sebakebera ne bakizuula pozi okuleka nga otataganyizza obujulizi zanjagala nnyo okutwala omuntu kyaŋŋambye mugenda kubunyisa enjiri enfu bagambe okusinziira ku bigambo Shiba bye yakozesa ng'olaba okutigaatiga kibi tukivumirira naye nga kiyinza okuba kibatukoze kibatulekeddeyo tebalina kye baalekayo Shiba mwana muto gwe bakutuusako gwa buliisa maanyi enzo Shiba oyo gwolaba badde akyekuumye nakyo kisoboka naye just ekisajja kiika gw'ensonyi ekikulu ekikadde bakakasa yansubira ali mukulu omusajja omukulu omukadde n'aveeri nati temukwatirira bakazi omukazi alina ekitiibwa kirungi kyokukwatirira abakyala n'okusaga n'ekyo temuddamu nalabye small access ngali mugamba kusinziira ku busungu bwe yayogeza kwali kumukwatako bukwasi kwali kuki kiraka n'akagambo ko kajja lwa busungu yali alina kukoma kukwata naye kale ekyo katukiresebwa teyakyogera tusobola kutandika kukulumiza mukyala kyatayogera naye ate naye yatukolamu bubi obutya najja n'asula akayinja mu kisaka ffenna ne tuvaayo ate ye n'akola ki n'asirika kati ffenna tuli wano emitima gituluma bamukwatawa tetulina details ezo muzaagaza ki details omukwatawa basi ng'ajja n'agamba omusajja wuno ankutteko amagalo agalese wano gasigalawo gwe bwonkwatako gagenda kusigalawo kisinziira amagalo ki kati Shiba muwala mweru siri mweru kola gundi bigankwatewo kola labo bagana sigala buwa ale bakwata Shiba soga ndi bamukwata ku mukono anti byonna byebimu olusulu sigala lwerumu tekisoboka oyagala okufuna obujulizi olina kugendera ddala wali tuddayo wali gwe yagamba bamukwatawa era byali bisambi kati simanyi kyosalawo awo bireke tugende n'ekiriwo tugende n'ekiriwo mukulu ndekanze tukale kumisa sho abantu bakirindiridde bagireko oba egwegwe bafa egwe salongo njiwaddeyo bwe kibanga kyo kigero girigisa njiwaddeyo abantu batuwa ab'enjawulo baavaayo abakyala baavaayo ne bawa sayidi eyaabwe naye n'abasajja balina endowooza yaabwe omukyala akoze ati ono gwe maama Andi weebake akabadde agamba muwe tukyenyume ndowooza nnyo abantu ab'enjawulo balina endowooza yaabwe waliwo ebintu ebikkiririzibwa naddala mu bantu ba public figures ebigambibwa nti abamu balaba engeri ennyambala ya Shiba ne balowooza nti maybe ennyambala kyekiri ku muki ku mutima gwe oba kitegeera so abantu bangi balina endowooza yaabwe era ndowooza sooka ompe gundi eyo soke tulabe abantu ab'enjawulo kye balowooza ku Shiba ono Shiba mwana mwabuwala mwana wabuwala kati okulaba nga waliwo okumunyigiriza nga tulina okujja okubeera nga ffe abannabitone tubeere ku kyetwogera eri eddoboozi eri abantu baffe abawagizi baffe abali eyo n'emikwano gyaffe eri n'ebyo ebitongole ebya civil society okulaba nti bannange bonna balina okusituka batuyambe tugguse ensonga eno eri eggwanga lino ne wabweru waalyo okusobola okukola entereeza. Abakyala ba performing artists temusirika bw'oba olina obuzibu Shiba kye yakoze kyabufumu bw'oba olina obuzibu ng'olina producer akusumbuwa olina director akusumbuwa ne bw'abeera muntu wa kukyalo ng'akusumbuwa olwokuba oli performa jangu ffe okuba enduulu wano tugenda kudduukirira emyaka gitawaana era gwe bwe wali oyambala emabegako emyaka 10 bw'oyambala kati
ojja kwekanga si bw'oyambala kubanga okula tukula era omuntu omuwa ekiseera tomukaka tuzze tukyogerako mu misomo gyaffe era tubabuulira nti omubiri guwa ekitiibwa nagwo gukole ki mukikuula but this is an unfortunate event gye tutagala ebuzaabulizibwe muekyo ekyokugamba nti ennyambala oba ennyambala yamuyise okukola bw'atyo tutegeeraganye so ennyambala gyayambala saagala tugiseeko nnyo siira tutunuulire ensonga y'omusajja eyakoze ekitakolwa kubanga omukulu oyo gwe simanyi obwongo bwe bwafuuse butono bwafuuse nga atategeera bwafuuse nga atali high profile nze simanyi yaani but it was tumugjeyo gyali yonna gyabadde ali n'afuuka atagasa atasaana mu bantu ateekwa okusibirwa ewantu oba muzu ne muzu tajja kusobolayo ajja kukwata ebisolo byaffe kugamba yakoze bubi kakati ekikolwa ky'okwambala tuleme kitwala nti kubanga ayambadde kubanga abantu bakwata abantu si kati nti kubanga nga bw'oyogedde nti ekintu ennyambala ya Shiba eyinza okuba nga okay ennyambala y'omuntu si kyekiba mu mutima gwe mirundi emeka ng'owulira Shiba mu scandals z'abasajja tatera era ne musonga z'abasajja tatera si muntu w'ebyo nnyo ayambala bintu bye ate waddembe okubyambala waddembe gwatabyagala bireke si kikintu simanyi lwaki abantu kibazitoowerera ali alina mu mmotoka ye kyalina mu mmotoka ye era waba ali ku stage baakukase mwe mwamwenoonyeza temumanyi bwayambala sibannange nina ebintu ebimu ebintabula gundi oyambala bubi oli mu kivulu ky'omuntu omweggu oli mu muvuma ani yakuyiza aba bazze kulabako munaaye alabeko ka clip k'omusajja yagambye talidda mu bivulu bya Shiba yava mu kivulu nga tatasigadde nga bwali era yebazizza nnyo omusajja olwo webale naye banendowooza naffe kini tulina okukula audience ffe tumanye nti bano batwambalira ku entertaininga tukunyumirikiza naye si kyekiba mugjeemu endowooza eyo nti omuyimbi ali cheap olw'engeri gy'alabikamu kati naye ate endala Ivan Kejango ntaasi waliwo anga endala mbu balabika abatwala Shiba ku kivvulu balina ddiini gye badisikasinga Shiba gy'ataamanya mbu olumu abayimbi omuyimbi agenda nadisikasinga bizinensi ne wabawo ne bizinensi endala eteesebwako mbu ng'olwani Shiba tamanyi bantu be balina mumuteeseza bizinensi kati mbu omugagga ye najja nga alowooza bizinensi yayogeddwako kumbe bizinensi yakoze eki teyayogeddwako sooka otuwe nabagamba dda wano kuyinga bagamba nti mutakweka esumbuusa embizi enjuki enswera ebiyenje ebikere byonna bijja bikwatira esumbi zammwe kati mulina kubeera somehow decent nga bamanya nti kati lagako eno ne wano awasikiriza omusajja okwekewo ati kwekawo paka wano negwe oyambadde akantu kakayitaano mu mpatanya za gundi ate olowooza tebakwatire kati omusango oguba gwanya abantu abasinga bagamba tewetaba amazina gankima ng'otya emikiro okukondamu waliwo ekintu ky'oyambalira ddala nga naawe olabira ddala there is something which is going to go on. So let us respect ourselves, let us respect our brands. Mukyuse munamwe mwabaleeta ebigemu. Omubbi okubba essimu mu jjaamu, ogenda ogikutte booti ng'agiraba ng'eyaka. Ne bw'ovuga emmotoka n'owanika endabirwamu, omubbi tasobola kujja kusikako ssimu. Ababalumba mu privacy, it is all about you. Still it rotates around your worth. Know how to handle. Unless yabadde ayagala mukwata. If waba yabadde ayagala mukwata, then balina genda mu amateeka. Omugagga yakwatidde Shiba yadamanyi yaguze Shiba gyamuyimbira amala amusanyuseemu abayimbi bamanyi okwetunda okitegera bulungi kyemmanyi ekyavuddeko obuzibu Shiba teyategedde nti azenga manyi kubafu abadde bakayungirizi kubanga omugagga oyo yamuguza agula abayimbi mubalaba abennyini bakwatira abagula ye alinga lwasa ye ali mu kunyumirwa kati milioni 16 ziwa Shiba yaguliramu n'ekya Julayina kati nga Shiba ayinza okuba nga tamanyi nti bamutunda kati omugagga tomunenya because yazamanyi sente ze zaakola omugaso gwalina okukola ki when it comes to harassment katinge ya stage basajja kwata bichi omuyimbi bera organize ne ba promoter kino kibasaba kola stage
stage geri very organized ngo abantu bali waabwe na muyimbi ali waabwe akole presentation ennungi era kino I advise artists yensonga lwaki batu advising okubeera ne management njagala nnyo abantu bwe ngenda okukolera manager akwatagana ne promoter how is the stage going to be bantu bagenda kukola batya where how bitya kati wenanyeza nti bloke ya blokinze Shiba yeyavuddeko obuzibu yaswaziza omusajja n'aswaza nani naye wabaddewo ddiiro manyize ne musajja mukulu kati wabaddewo ddiiro naye kati n'olindoze bamusanze n'amaddu mangi n'amukwatira mu public esi n'ebimanya mwe nga bapromota temulina amateeka gabafuga tosobola gaana muwagizi tokwata ku Shiba tokwata ku Avitex tokwata ku gundi omuwagizi lwaki otekawo ekintu ekimusikiriza mu bipaadi nga mugule ku fulumu bisibe osobola okugaana omuwagizi okukwata ku artist ogwo waleese otya omutegesi yategeka ekivulu kye stage yo bweba eri wano obutebe butandikizeeko eri nti omuntu kimubeere kizibu tagenda kugira mukono gwe gutuusa ku artist negwe n'okwata obutebe n'obuteekaawo nga omuntu kimwanguyira arrangement enteekateeka bweba nnungi tetubiraba mu bazungu lwaki oteeka mu katono oba kino artist ayagala okukolako kye tuba tukweka kankubuulire walaako ka video we bakwata ku Mathamukisa yali ali mu kimpi sisaga yali mu kimpi yali ali mu jumpsuit ng'anyambadde bulungi toseka kazanyo kanako akabaana bano waliyo abasajja nga bo balina kubeera mu yo olugalo yaluleeta paka wushu kati ate owavinka ye yalinga ano genswa olaba Mariam Dagira agambye tebetagana kubeera muzuba ajja kukwata ebisolo byaffe muba mwetaka kubeera malungu naye nyinza okubanga muli awo nga mulowooza abasajja be baluvu naye nga just bwewuunya nga baba baagala kukakasa eki okukakasa kitolina mukazi kaba oba tolina Mathamukisa ali mu bintu tetuleme kwesiba nnyo waliwo omuntu bw'alaba ekimusukako n'agamba ekyo tetukibuusa maaso Simon ekyennyambala ogenda kuperforminga ludda wa kuba nkakasa oba omanyi wawe ogenda okuperforminga n'omanya fe abantu abakola ebivvulu we deal with abantu abatamiivu aba akyamuseemu ogenda kukolera baawa yes kati bw'omanya nti audience ngenda kukolera eya Serena kizibu omuntu okukola ebyo oba Africana ate Serena bakazi be batabuka twabalaba no ku chicken baduka bagenda kukwata ku 6 packs ne munaffe abasebe tunatandika okuvaayo ne tukaayana 6 pack abagikwatako kyo giteeke bweru gogikwatako iyo mula na bitali byangu naye ledda kisinzira omwana agenda n'akwata ku 6 pack ya chicken bwati n'avaayo nga kakati bakwata ku 6 pack ya chicken Mathamukisa bamukwata ku 6 pack andi buli omwana 6 pack ye banyi gwe nawe ogana n'onsobera nekyo tetujja kibuusa maaso ekyomuntu okumanya ki kyogenda okwambala wa naye era ne bapromota tusobola okutegeka obulungi twongeremu mu mitegeka yaffe yes twongeremu tolina lwakuba oyagala akafu wafunye katono oyagala abantu babooge abantu ne basembera no ku stage n'akwata ku muntu n'akwata ku artist n'akola atya no tuteekewo ng'omuntu abeerako walako nga tasobola mutuukako